ngabo bana abazannyo omweso oba oyagala amawulire gabeeko kyegogenda nga kikufevalinga mwine engeri gye mukikolamu bwe gogera ekitakufevalinga awo mumanyi n'okuba blacklisting kyamanyi namwe mukanso omutuggayo tetukyamuyita oyo Mahadi oyo owa Nation Media oyo tetumwagala mukanso yaffe kuba luli yagenda n'awandika ku resolution gye twayisa mubi nnyo mutulemesezza okukola obuvunaanyizibwa bwaffe inene case mutulemesezza okukola nammwe so kituufu kubanga bulijjo neebuunya lwaki ebintu by'amawulire ebimu bitambula kikula nnenge nga simayina ennaku zino nkitegedde ate mungu nampa omukisa olwaleero weebale kumpita nembeera n'abakukuma era nja kumaliriza mbabuuza ngenza okuwulira mukulu Sekyewana Sekweyama ne Mahadi ne Matiya bonna bassa kimu ngaakuyege nti waliwo we bafulumiza amawulire ge batandyagadde kufulumya kakati gavumenti bw'ogamba nti ekussa ku nninga nga nabali bamaze okukkiriza kati buli muntu musobya naye kansooke okwebaza ab'amawulire kuba ab'amawulire mmwe mwenna okutwalira wamu ekitongole kyammwe olwaleero wentegedde akagambo k'oluzungu kokozesezza nti fourth estate ne mwana atukyandibadde era nga bw'ogamba kitundu kya mukono gwa bukulembeze kubanga ffe ebyafaayo bye twasoma mu Qur'ani bagamba nti ligase ya prophethood kumanya abantu abasaasaanya okumanya kumpi ku buli kantu konna mu ggwanga n'owa sayansi byafulumizza nga bwe twali mu covid-19 ng'owamawulire yabifulumya n'owaki awo nfunyemu endowooza n'omukulu Matya kaayogedde nti tusasulwa bubi mu butuufu nfunye endowooza nti abamawulire tebalina njawulo n'akamu n'abasayansi era bwe gwandibadde kusasulwa bandibadde balowoozebwako kinene nnyo 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 kubanga kumpi buli kimu kyonna kyonna tiwali bwe kikolera n'obwa sayansi onoogenda mu ddwaliro ng'owamawulire takubuulidde nti embeera y'eddwaliro lyegenderire beeriti oba amataba gasazeeko tolina wonoolinyira naye okulaba ng'ate levo y'abamawulire bwe nali njirowooza si bwekola ki esuseewo naye buno obulyazamaanya baabuwe ennaku zinagenza okubulaba nasookedde kulaba ku musango guno okuvunaanibwa Pulezidenti Trump nga bagamba nti waliwo akatabo k'amawulire mu bimu ku misango gye yazza baayogeranga ebirungi gyali ebitaliiwo ne babiwandiika eggwanga nebitwala kibiretera okuwabula akalu ate baayogeranga ebibi bingi ebitaali mu baki mu baavuganya ebitaaliwo bagenza okubizuula nga bikoze eki nga byali bya bulimba byamuleetera okuwangula akalulu kyekimu nno ku bintu byawera ennemba nabyo kakati mwenzijukira waffe wano mu covid-19 banawulire tubaagala naye nabo obo batulyaza amaanya wagenda nga n'owulira baabuwe ng'omusajja agamba gavumenti yalinnya mu lukuŋŋaana lwa Bobi Wine era banaye gavumenti simanyi kyentojja olwo omusajja ayivuganya ne balyoka bamumma omukisa okwogera ne balyoka bamumma okukuba olukuŋŋaana naye nga bakimanyi bulungi nnyo nti amateeka agassibwawo aga covid-19 agaganye n'abantu okuva ewaka waabwe bagenda okukola emirimu gyabwe galina guidelines zegateekawo nti olwaleero bwe muba bakuŋŋaana baasooka ku nsanvu timusukka ebibiri kati abamawulire ab'amazima abalumirwa eggwanga lyabwe bandibadde nga bagamba olukuŋŋaana lwa Bobi Wine poliisi yalulinnyeemu eggere oluvannyuma lw'okukizuula nti abantu ababaddewo basukka mu 200 abakkirizibwa ekimenya amateeka naye ekyo nga kiri haramu Matiyo kukyogerawo n'afulumya ebbulire kumbe olwaleero wambuulidde nti wabaawo zi forces emabega obaza aba Bobi Wine agamba nti bayinza okunyima n'omuwala ow'okuwasa kubanga simanyi Bobi Wine kyeyali ayinza kumuwa ttiimu yaabwe nyinza n'okusanga nayoga nti oyo famire sijja giwasaamu kale akasajja ka gavumenti ne batulemesezza naye n'abeera nga ebigendererwa ebyenjawulo byamuleetera okwogeranga obulimba bannamawulire kye tubasaba nagenzo kizula si wano wokka baabuwe nandibadde nkibasaba ne mwana atu yafuuse enkola kuba kiri kyoyogedde ne ku BBC
ne radio CNN n'endala zaatukuumira mu bubuyabuya okumala obulamu bwonna okutuusa Aljazeera bwe yajja. Nga tomanyi nti waliyo n'ekitta abantu mu nsi, kumbe bawayogera birala. Ne bw'olaba abantu ababa bafudde Gaza, ogenda okuwulira nga BBC bw'ogenda okiteekako nga terina kyeboogerako. Radio France n'abalala tebalina kyeboogerako, ogenda okulaba nga Aljazeera ajjayo ebifaananyi. Eddwaliro ne bali kubye nga bali mu kuggyayo mirambo, bano bali kukola naye nga bali tebabikola ki. Naye nga nti ekiri mu Uganda kumbe mu nsi yonna yonna kwegamba waliwo akalwadde akali mu baamawulire kye nabadde nga nti nja kukibabuuza kanajjanjabwa katya nga kalabika tikali wano wokka kali buli wamu. Kakati bannamawulire gavumenti mbadde ngisaba nange ebasoosowaze, olaba jjo yatandise okusoosowaza ab'ebibiina by'abayimbi kubanga basanyusa ku bantu bakuba endongo. Gavumenti nega ati bano engeri gye bakubamu endongo ne Bobi Wine yayita mu ndongo n'abapangapanga oba oli awo nange yinza okufunawo abananyamba nenkola ki nebakolamu omulimu. Naye bannamawulire bano ate nga be bakulu okusinga ebyabo bonna bonna bandibadde nabo bandibadde babakolewo ka puroguramu akagamba nti tubasisinkane oba bano babendobendo by'amasaka nabo tubateekerewo ensako yaabwe oba oli awo mwe baneewolanga ne ku kasente nga tekaliiko magoba obanga matono nnyo basobole nabo okwekulaakulanya kubanga ebbanga lye banaamala ate nekuli ekyokusasula oli kyayogedde kuba omuntu bw'anaabeera ng'embeera ennungi nnyo ne waaba wakuwa bakukola nsobi tajja kukola nnene nnyo eyitiridde kubanga after all ennyingi za simbi mu mpale ate alina n'ebimuyamba bingi nnyo ne professional yabaaji alaba tayagala aswale ennyo ng'agirinnyiridde. Ekyo nakyo mbadde nsaba gavumenti nakyo abamawulire bane basoosowazeemu kumba okusinga n'abo abayimbi baddaale baliko. Naye kankubuuze gwe ngava mu sosoya ate mu bantu ba bulijjo mukulu Matiya alina geyayogedde nti bwe tukoleramu emirimu bateekeddwa nabo okutegeera obuvunaanyizibwa bwabwe. Does society understand nti abamawulire oba amawulire ga mugaso? Maana tubakimanyi naye Omuganda alina ekintu kimu akasukka omuliro tekabalwa. Ate omwana Adamu yatondebwa nti mwerabize nnyo ate n'atondebwa nti ekintu kyalina takibalamu ki takiwa muwe. Ne bw'obeera n'omukyala gwewagomba okuwasa ng'olaba yasinga obulungi mu duniya muno Mungu n'amala mukuwa n'amala naye omwaka ogw'okwebanga obwongo bw'obulabanga olina ekitali kyaki kati bamuwa olw'okuba amawulire weegali gye bali bakitwala ng'ekyokusaaga olw'okuba bakirina omwana Adamu kyaba nakyo ekyo takibala kyatalinaffuna kyakola ki kyatwala nti kyamuwe bano babbeeyi era nze kankuwulire nze bwe tubeera eyo mu kanso oba walala bano bamatiya bwe bajja gwe njagala asooka okuweebwa ekifi ky'enkoko wali ku suwaani nga wabaddewo kabureke kalaaki era gwe katyone mumukole ki nze kuba mbamanyi muvaliyo nga neeraliikirire basobola okusaanyawo oba okukola ki emuga ati kiri kyazze nabadde n'amaddu mangi njaga okulwa ku pulezidenti naye sisaabadde na kigirigo kikwagala kubalinnyirira era nze mbawa valiyo naye bannaffe olw'okuba baba balina tebamanyi bukulu bwabwe kuba buli kintu kyonna kyolina okwogera buli kintu kyonna kyoyagala eggwanga limanye oba kulima oba byakugaggawala oba byabulamu buli kyowulira nti ku nsi mu gavumenti yandikyagadde kisaanyizibwa bamawulire. Omanyi nako nakalowoozezzaako ekiro buli woolaba munnabyabufuzi ali mu byobufuzi active ng'abirimu oba mubaka wa paalamenti oba chairman oba ani oba minisita nga ayina waali oba ali kulumbe oba luwa oba mukolo gwa kika ng'akutta akazindaalo gwe tunula abantu abamwetoolodde awo oteeka okulaba munnamawulire ate naye bw'aba akutta akazindaalo n'amagamaga bw'ati nayisa amaaso nga talina bano basitanda basekweya mawulire ng'alina likoda kimweraliikiriza but mu kaseera ako bava liwinga amawulire naye mu kuyambako amawulire okukola emirimu bannamawulire okukola emirimu okubawa eddembe lyabwe okubawa ekitiibwa kyabwe okubayamba bwennyini ensobi ne bakuba bannamawulire emiggo gavumenti yavaayo minisita yavaayo mukulu wa security yavaayo ne yeenenya twakoze ensobi
kyesiraba walala basooka kugamba nti kabatukubire ddala ako kabasooka baali bakyali mu nsobi eri naye bakitegeera nti bakoze eki minisita yakola apoloje n'omukulu wa polisi oba yali mukulu wa polisi naye n'akola ki n'abamu ne bagamba nti n'abo abagenze oba basooka n'okubavunaana naye ntaba wano mu mawanga ge muwaana kati nga Isirairi basse bannamawulire nga bw'oyogedde 140 emyaka 2 emabega bakuba ofisi Al Jazeera ekizimbe kya kalina obazaalinga 40 ne bakisaanyawo sikulwa olw'okuba yeevaaka amawulire agasaasaana ensi okutegeera bye bakola ebikolobero ebyo ne bakisaanyawo naye ng'ate ne kabaka w'ensi yonna akwase empisa mu nsi yonna Amerika ate nga yabawadde mundu ekubaawo tiyavunaana mukwano gwe Egypt waliwo omusajja bamuyita Jemush bamuyita Asisi ono afuga Egypt yasiba munnamawulire wa Al Jazeera okusukka emyaka 4 n'omulala n'amukwata n'omulala naye nga sitowulirayo obunanfuusa obuli mu nsi buyise state nze nga president wa Pan-Africanism nze situnulira mu Uganda wokka era siraba lwaki tutunula mu Uganda yokka kubanga wano bwe bamuteeka ku bano bantu boogera Mani ne Manchester United nga Arsenal nga bakuta omupiira tebaguweereza ne bagiwa programu n'amaga programu ya Arsenal na Mani lwaki biri bwe tutuuka ku nsonga endala tebaagala kuba global wabula ebimu ne babeera ki kati America okubeera nga tevumiridde Egypt tevumiridde Isirairi waliwo obunnanfuusi era obunanfuusi bwe nagigereddeko ne bannange bano abadde bavunaana sipiika n'abalala babataddeko sanction nakuti ne bannamawulire nga nebajaganya boogera ebigambo naye nga ti mungu seeka wange yangamba nga ti mukafiira alujjaja nti olitono very dangerous okumanya okutonoga ku kuzibu omusajja pulezidenti n'amala anyomba ekikolwa kya kooti wano mu Uganda bagiteekako sanction naye nga ddala tukyali abantu baffe bakyali mu kooti ya Uganda obateeka kooti envumbo oba onyomye oba directly nti Bungereza yefuga Uganda era nemuteeka Uganda n'ekitiibwa kya Uganda ekiwaabye kati nandi basubidde mwenna bonnamawulire nga muvaayo nti Bungereza yatuzinze beyond attack tugisse ku nninga ekintu nga kikyali mu kooti ekola eti ekikolwa ekyo nagenza okulira olukalala lulwo luli mu mawanga ge bakyawa kumbi 17 mu Russia egindi buli gwowulira gwe balina kaka obukyayi noga nti ono alumirwa atya balasho babaliya enguzi oba tebagirya nga yagala kugisaanyawo kika obunanfuusa obuli mu nsi ne mu state ne bannamawulire mwe mulina eddembe n'okutununula nga Al Jazeera bwe yanunudde ensi bano abaana bekalakaasa olw'amawulire nti kati bali informed Biden si yajja okubasomera bali ngali mu White House abakamenti kino ndoye kino abaga ekyo byagata bategeera kubanga bali informed either mu social media oba mu mawulire fuana abantu mu Uganda basaanyawo obusiraamu n'ekitiibwa kya mufuti lwa kitongole ky'amawulire ekimu nga bamugambye nti kyazimbi okiyinza okuba nga nannyini kyo ayina abantu be abalina okusaanyawo kakati nga waliwo akasozi akamu akalina okusaanyawo Kampala mukadde naye nga akasozi ako kalina influence y'amaanyi ku kika kya rediyo ekimu ate bakyagala nnyo ate tegambwako ne balyoka badira mufuti ofulumya otya ekigambo ekigamba nti omulabbayi ng'ogamba hize minisitiri omukulembeze w'obusiraamu naye sebo nga bali boogera naye nga bali boogerera bano bakyamuka lwaki bakyogera kubanga amaanyi agabali emabega tegagambika ate nga batuzibwa mu mwati n'omala oyogera ku kigambo nti oba CBS egyogeddeko oba olidde mukamwa kabaka mukama CBS yafaanaganirawo kabaka bannamawulire bantu mubawandiika buwandiisi bakoze ebikolobero ate mututiisatiisa ndi bwe tujyogerako tuba twogedde eri kabaka akunako intimidation y'okututiisatiisa nga omuntu akoze ekikolobero ate mukifuula eri mukama we yamuwa rediyo njagala tugende mu challenges amawulire ze gasanga okusomoozebwa amawulire kwe gasanga nga gagezaako okukola obuvunanyizibwa bwabwe. One of them is that accusation bagita baseless allegation. Namawulire najja ku muzindalo wano n'ayogera ekintu nti Haji Yusufu mulabbayi nga ne record yazirina nti Haji Yusufu ekalungu ndese kyakulabira kusiga ekye bakozi yabba akapikipiki ka district yabulankanya zimanye ezaaki
yabula bwe nkutuma omulabbayi lwaki kikuyisa obutoti omulabbayi nga twageze nga nina obujulizi nga twagenze mu kooti ntegedde nga batutte mu okubanga kooti n'empangula oluwangula atadinda ne apiiru n'ekulema ompita omulabbayi gwe kitongole kya leediyo ekikulu osigala ng'ompita omulabbayi n'oteekawo nti biri byosinziddeko n'etteeka tirikkiriza kuteekawo alternative leadership nti byosinziddeko okumuteekako kyontaddeko ne kooti yabigira n'obulwa n'amaanyi agakola apiiru okumanyira kuba bubi kakati omukulu Matya kyagambye intimidation eri ku ludda lwonna naye ffe waffe mu gavumenti tetera kuba oyogedde akamasimu kubanga simanyi state ngeri gyeyokolamu operation zaayo eyinza okubanga intimidation era wabaayo obusimu kale eri ku buli ludda okuva wano mpaka mu nsi yonna ekyo tukisabira Katonda kubanga kirabika ng'obulwadde butagenda kuwona kigenderedde oli ku radio buddo yo omuntu wa bulijjo dakika ziri 19 zezagenda kusamuka bw'emisana waliwo alipoota eno yatongozeddwa okuva ng'ennaku z'omwezi 2 paka ng'ennaku z'omwezi 4 lwe lwaleero mu Santiago mu ggwanga lya Chile. Alipoota eno eyitibwa Press and Planet Danger by UNESCO, kitongole ky'amawanga amagatte ekya UNESCO. Naye lipooti eyo eraga nti bannamawulire abalipootinga ku butonde bw'ensi abawerera ddala 749 be babadde targeted, be batagetinze okubatuusaako obulabe. 1 okuba arrestinga, detention, physical violence, murder, okubatta, online harassment, illegal attacks, by'amateeka kutwala mu mbuga wayogedde kino wakoze bwoti wakati wa 2 ne 223. You can imagine ekyo kiri mu nsi yonna bannamawulire abawerera lusanga kati waliwo bannamawulire bana abakolera eno mu locality abatajja na kutuuka mu lipooti ye kati bw'obagattako oyinza okukwata 2,000. Now this is how grave the situation is. Matya katugende kusoomozebwa okumu kusoomozebwa kulina mu lipooti ya UNESCO nti bannamawulire batutiisatiisa okututwala mu kooti okutusiba okututta there's a lot. Haji kusoomozebwa ky'amawulire kwe gayitamu nga gagezaako okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe tuzze tulaba. Haji okusoomozebwa okusooka kasooke nkujje kuba n'abaala batutuusako okusoomozebwa okumpiteeke ku ffe ffennyini ndowooza naffe tulinamukko obutamanya ekyo nja kukitwala ku kyo twayogeddeko eky'obuyivu. Olwaleero buli muntu gw'olaba nga akutte likoodo ba kamera abeera munnamawulire era emikutu egimu giwadde bannamawulire emirimu olw'okuba bamanyi bulungi nnyo okukwata vidiyo ez'emikolo okweditinga ebifaananyi n'awalala. Oyo n'afuuka munnamawulire naye nga tagendangako mu ssomero egitendeka amawulire okufuna obukugu. Kitegeeza nti agenda kukola ekyo ky'awulira ky'amanyi okukwata ebifaananyi naye nga amateeka kye gamulagira okukola obukugu obwetaagisa nga tabulina ye ng'omuntu nga tabulina. Kati waliwo okusoomoozebwa kw'amaanyi nnyo nti abantu bangi ebiseera bino balabika nga bannamawulire era ne bw'otunula ku mutimbagano YouTube bamu batandiseeko TV zaabwe ediyo zaabwe naye ng'oli alaba nga Haji Umar kyakola asobola okukikola naye n'atandikira awo. Kati okwo kusoomoozebwa kw'amaanyi nnyo nti nze ne bwe nnaagenda mu kkooti simanyi mateeka akigempitamu okukola omulimu gwa kkooti oba okulipootinga amawulire mu kkooti. Nja kumaliriza nkoze ensobi nga bankutte ate ngambe nti abakkooti banyigiriza ow'amawulire naye nga nange ekyokukola mbadde sikimanyi ng'ebyaddala wamenye mateeka nga namenye mateeka kuba waliwo kaliko oyogedde nti omanyi social media wazze n'ayambako ndowooza Seko Yamono yayinza okugijjayo bulungi kuba nali muwuliddeko ng'akola comment ku nsonga eyo. Professional journalism ne citizen journalism byanjawulo. Professional journalism yene yaffe ya mainstream TV, radio n'emikutu emirala egigoberera amateeka egyetaaga n'obukugu. Citizen journalism
yego kukwata ku mulembe kati guno gwe tuli mu nokwata akasimu ko ng'oyita mu Lwera n'okwata ebika video n'okateeka ku mukutu n'okabana Lwera asaanawo. You get the point. Oba okoze omulimu gw'amawulire munnansi buvunaanyizibwabo okubeera concerned. Naye tokoze mulimu gw'amawulire kuba ow'amawulire ajjayo details nnyingi bano abalima muceere buno ani yabawa olukusa yalubawa ku ddiiru ki be baani kati gwe ebyo byonna oyinza obutabigendamu. Kati emikutu gy'amawulire egimu bwe girabye abantu abali followed up ku social media nga bakola citizen journalism atalina mateeka malambike ne babakwata ne babaleeta mu mainstream media ewali amateeka galina okugobererwa akavuyo ne kajjiraawo. We wasinze okubeera obuzibu era ne kino olumu ekijja nti amawulire kati ojja oliraga nti tebansasudde oli ayagala okukola omulimu gwe nga teyagusoma ne bw'omugamba nti ngenda kukuwaayo emitwalo 10 buli mwezi awulira ng'omuyambi ennyo ye aba ayagala muzindaalo. Naye ono avudde asomye bachelor's degree mu mass communication ng'oyo ye alinza obutasobola kukikola. Naye olw'okuba nti neediyo ebiseera ebisinga ne TV n'empapula ebiseera bino zirina nsobola okugamba nti ssente ziringa ezakendedde olw'okuba nti emitimbagano gino gyatutte nnyo obulango ate n'omusolo omungi gavumenti gweteeka ku mikutu gino kuba weesanga ng'oba oliawo buli kalanga wakagenda ku rediyo gavumenti etwalako 18%. Kati n'olaba nga olumu bwe kijja nti rediyo oba TV neraba nga bwekibalaabalamu munnamawulire ono omukugu owa diguri tejja kusobola kumusasula bukadde 3 naye nga waliwo oli akolanga ye ng'oli ne bwamugaa nti nze ne bwomala omwaka nga tonsasula nja kukola bulungi ajja kuwa oli omulimo naye ajje mu field eno owali ebintu ebyetaagisa obukugu weesanye nga agenda kutuusibwako obuzibu olw'okukola ebintu ebyo byatategedde. Hadi olwaleero waliwo empapula ezayitiridde obungi online buli oli asobola okuba nga ayagala buli lunaku abeere nga akapapula ke kalina eggulire ekafulumya n'atuula n'abaako n'engeri gy'ayiyamu sitooli. Naye olw'okuba ayagala ba followers nga bangi olumu akola ekintu ekyo kyawulira abantu kye baagala naye ng'ekintu ekyo tekigoberedde mateeka oba oli awo tayise mu mateeka matuufu. Kati ekyo kusoomoozebwa kwa mannyo Haji mpozzi twayogeddeko ne butasasula ekintu ekyo kizibu nnyo olw'ensonga nti omuntu atali comfortable ku mulimo kwali ng'atunulira ebyenfuna ebiri ewaka avuddeyo alina okulekayo omutwalo oba ebiri kati ate ng'oyagala akola ebintu ebiri professional ekintu ekyo kinenge gye kitabulatabulamu. Oli ku radio budde yo muntu wa bulijjo olwakadde kangende bamukulisekoya njaga noonya comment yo ku kusomoozebwa kuno of course kwenjo kugatta n'okukuba nti okusomoozebwa nze kwendaba mu mawulire naddala wano mu ggwanga eryaffe Uganda amawulire gano gagenze ne gafuulibwa business. However abagakoze for example abatandise emikutu gy'amawulire nga radio ne TV tebalina bukugu buraaninga business eyo era tebaziraaninga nga business ne bawunzikanga emikutu egyo tegikola ssente nga tegisasula n'abakozi n'egimu gigudde n'okuggalawo ne giggalawo okwo nako ne kufuuka kusoomozebwa nti oli n'ateeka awo akaleediyo yakakola lwa byabufuzi bangi bakoze emikutu buleediyo mubuwulidde akakoze lwakuba agenda kwesimba emyaka 2 egijja n'akola akaleediyo awo ne kabeera awo ataddeko abavubuka bali awo abajje mu institute tabasasula tikalina mulamwa gye kalaga all of a sudden omutindo gw'amawulire as a challenge ne gugwa kubanga abantu bali awo beetaavu balina abantu bebalabirira balina nabo okwebeezaawo ono tayagala kuteeka mu ssente yateekawo kantu ke kayiseewo propaganda we era olumala abasinga obungi okuwangula leedi ezo zigudde ne ziggala nawo ogenda okola yakaguzizza sekweyama naye adalowooza nti leediyo zikola ssente agenda okulira ssente teguli naye n'asooka ababeezaawo emyaka 2 okwo nako kusoomoozebwa kuli awo amawulire bakulina. It's like abantu kati batandise okukola amawulire like kiri kubanga kutuula kuliggwa olikuga nti munnamawulire then 2
bwe tutwala biri ebitongole ebisatu ne tugattako fourth estate eno ey'amawulire bw'ogenda okwetegereza obulungi singa obadde oyagala kubuuza nti kitongole kyekigagga ku bino ebina executive judiciary ne parliament n'amawulire actually ngweteeko kuba nti abamawulire baavu naye baavu nnyo bw'obageraageranya n'ebitongole biri ebisatu bye bakola nabyo. Tutandikiraawo. Nabadde ennaku zino yadde benchmarkinga ne bannaffe ab'e Kenya. Enkola y'amawulire e Kenya si buli muntu asobola okugayingira. Waliwo pulezidenti bamuyita Victor Bwire yakulira ekibiina ky'abamawulire e Kenya. Kati ate omumyuka we yakulira ekibiina ky'abamawulire ekiripootinga mu parliament zaayo. Kakati bw'oba oggula bugenda okugula omukutu gw'amawulire e Kenya. It is institutionalized. Bayina ebisaanyizo mwolina okuyita n'emitendera. Gwe agenda okuggulawo Haji Umar ofunye ssente wazigyewa. Intention yo eri ki? Olina omusaala ogenda okusasula abantu bweba ati tugeze tujjatandika n'abantu 30 ogulina mu myaka 5 business plan yo eri etya balina ne job security abantu bakiri emyaka 5 kuleeta amatiya wakiri amanye nti mu myaka gino 5 bwenzijja ku radio Buddu egiri sekiwali wendi gavumenti egikola ki egisekiwali Haji Umar yatandika radio naye mu bino byakolera ki gye mitendera gy'akoleramu. Kati weesanga amawulire Kenya bw'enkola yaago omutindo gwabwe guli waggulu koko. Nti omuntu ajaga nti bwe yagala agenda kukuliza program twagala omuntu ng'afaanana bw'ati yayita mu kugezesebwa bwe kuti ayina experience okuba nti ey'essomero ng'amanyi ebintu bino. Mwattu ate yo balina nali kyankwanzi waabwe era gye babatwala ab'amawulire ne babateekateeka interest za gavumenti zezino. Gwe tutugaana oba owagira ODM oba owagira kino ye gavumenti erina interest state interest nti Haji Umar ne bw'oba oli bwenaali mwandagala nnyo okuba n'ebyokwerinda mu ggwanga. Tetwandyagadde genocide kuleeta kitta abantu mu ggwanga. Tulina amawanga gafaana bwe gati eno endowooza yaago. Kati gwe wadde oli omukalenje naye tewakuwumba mu banno bakola ki tulabe ekyali e Rwanda ekitali mu Uganda. Njagala okuwa ekyokulabirako nti radio Buddu ebbanga lyemazeewo ndowooza ojjukira naawe emikutu gy'amawulire egigguddewo wa egiggulawo bwe giggala egikomawo bwe giggala weebuuza nefuba kakonge kaako kkubo nti bali serious. Sometimes nange ngenda n'ekitire bali serious batandika baagala kukola mulimu. Waliwo yajja n'okugamba n'agamba nti kati radio Buddu gye mwakolaawo ndaba nze njiwaana era gisinze. Naga nti njoyo njijjako akaka radio n'agitandika yatandika oba 2 at the same time. Kati bw'omubuuza ne ku kyalo waabe gyazala tokyamanyi. Kati kyekugambye nti ffe tulinganga emitendera gyabula ate olumu kibeera mu bugenderevu. Omulimu guno obadde otandika wagusiza ekifaananyi mawulire gano very critical yes, it's a very critical profession. Kati kikubeerera kizibu mu gavumenti okugireka n'etambula mulayini nga temulina amateeka gali gemugambye agali e Kenya. Mu Uganda kyali kitandise dda. Kati institution bagiyita Uganda National Journalists Union eri mu tteeka erya Press and Journalistic Act. Naye abaaliwo omulembe ogwo ne badduka mu kkooti omu ku bo Andrew Mwenda omugenzi Mulindwa Muwonge ne bane nti tamala emirundi olwo mu Uganda omulimu gw'amawulire gubadde gwakajja. Tulindeko go professionalizing abantu basooke bagende ku ssomero kuba bw'ogamba nti professionalizing kati bonna ogenda kubagobye
era abangu kamale bone badduka ne baddayo ku ssomero bajja ne bafuna ebiwandiiko ebyetaagisa okuva olwo twagenda mu kkooti omusango tegukugamba teeka terikumwangawo yalyogerako nti nedda kati wagambye tebamu bagikolanga bizinensi omulala agamba nti kangende ngutandike tugenda mu kabuti gavumenti ejja kijja kosa oba nja kujja ku kampani ezitunda ki zimpeeyo ssente kati omuntu oyo mukwasa ogambye nti ne ba owners abasinga bali entrenched bayita state and institutional capture oli agamba nti nze omukutu gwange nti nze nakola bizinensi alina access ku president alina ssente yazifunye bweru wa ggwanga agamba nti twagala kola okugamba oli abantu batuwuliriza kati kikubeerera kizibu okugenda n'omukwasa ebiragiro bino n'okutuusa agamba tebirinawo tebiri fomo birungi era naye bangi olwogera nti birungi era byetaagisa naye tebiri ki nebitandika tutambulira mu kavuyo ako bwagenda ku lumbe nawulira omuntu yasomye bulungi ebirango ga nti eddoboozi eyo lundi enkya gyange mumpitire omuvubuka oyo era nga asibira ku muzindalo kati gwe kikubeerera kizibu eno nolafuubana n'okola risaaki n'ogira waliyo eriiye nga bamujja ku lumbe tamanyi nebigenda mu maaso kati obubuuza eggaza naga nti mugire babuuza n'okubuuza kati bigasaaki binkwatirako nze nina eddoboozi kati so kati n'ekyokubiri n'ekirala mu Uganda I think we need a legal framework kyenagambye media sector tugezaako waliwo enteekateeka eziri mu kkolero kati emirimu gy'amawulire mingi waliwo egiri program specific nagamba nti nze ekindeese wano station ntugikoze ekwatako butonde bwansi yatuwadde ssente ya anti-stop eco kati content yenna gwagenda okuleeta ali ku stop kuba yamuwadde ssente alina okukola ekyeyamuwadde ssente kyayagala agenda kwayimirira kati byonna ne bamunabyogera obukugumatiya bwayogeddeku kati bubeera bent kwegamba bubeera compromise n'akola nga watunuddeeyo naffe gyokola ki He who pays the piper. Somebody decides the tune. Kati n'ekirala n'ekyokubiri nti retention y'omulimu guno ndowooza ojja kwekanga nti ku myaka gyo tuli musajja mukulu naye mu kitundu kino olaba abantu abasinze okulwawo igoomukuboga nti amugende mubuuza Juma yasinze okulwa mu bintu naye waliyo abasajja battu abandi badde emyaka 6, 7, 5 kati n'obudde omuntu bw'amala mu mulimu guno amanye kugamba obukugu buno bujja with time oba musaba experience ku mirimu with time naye ekyo nakiraba nti kati buli myaka 3 osanga nga 5 ova yaffe abantu baddukamu nti nze bino biyiye ng'agenda asalawo omulimu ng'agenda akuba amataffaali ge ng'agenda avuga boda abamu n'enzija gye yajjamu bwe yajjamu wayitako omusomo n'osanga bakukola nga bye basanga n'odduka naga nti bannange sijja kubeera mu kavuyo ako era bw'onoonya ebitongole bya gavumenti kati ebisinga kati mmwe abadde bagezana nti akagenda nduga ekitongole kya gavumenti wano mbakole ki mbatadde mbaleke so nga bw'ogenda kyeyogedde bw'ogenda mu masiga gali ojja kusangayo omulamuzi bawumulira ku 75 nga bw'ogenda mu court of appeal naga nti the most senior judge aliwo ye Esther Arati naga nti nkoze obulamuzi emyaka 40 so she becomes an authority afuuka wa muzinzi mu kifo ekyo kyayogereramu n'etteeka lwa teyali bikudde nnyo ajjukira nti naye na judgment nakola mu musango bwe gutyo oba gwe bakola e Kenya ng'alimanyi naye kati ffe wano buli kaseera nkusaasira wano buli myaka ndowooza 2 oba 3 tuteeka okuddamu retrain abaakajja oyingiza so wandibadde nga oyamba bano you just polish up kugamba bayingira olina academy wansi nga basamba omupiira naye buli lunaku olumusi buli mwaka oteekerateekera omuzano omulimu teguliiko sustainability is a very big challenge osigala olwana n'obukugu Mati abadde yakayiga okusoma budget ya ggwanga omulwanyi ekagiyiza emyaka 2 emabega nenkuletera omulala naye tagimanyiko nagimanya buli kaseera mulimu guno kati mubeera mu kusomesa mubeera mu kulwana kukola ki
nakusomesa kati ndowooza ekiseera kituuse tuteekewo regulations ezaalemu edda ezogerwako mu UBC Act ne Communications Act ntono we need an institutional framework nti emikutu gy'amawulire bwe gikendeera nti tufune abantu abalina obukugu tweopaletingire mu miwaatu egiteekeddwawo egimanyiddwamu egirambikiddwa obulungi. waliwo radio ono zimanyi for example nga moderator ne bwajja nenzija nennimba oli awo nabuwonye okay okay bwogambye nagati kale awo oyongerezaako so this person cannot question wadde nga tuholdinga bannaffe account naffe twetaaga okubeera account kugamba being held account bwenziza nenjogera ebyasamwasama wano given your experience oga nti naye osobola okustablish kinashiga ekintu ekyo naye waliwo bannaffe ga nti akola gwakuwuuna kituufu nnyo ekyo kati gwekanga nti omulimu gumenyeka omutindo gwagwo ne gugwa ate omutindo bwe gugwa olwo ekitiibwa ky'omulimu nakyo kiba kifudde so nga mu cabinet ekitiibwa bwe kifa value yagwo waba tewali cabinet mu Uganda wanjiyita president wa myaka kati 4 yaweerezaako nga muwandiisi mu gavumenti y'Obote wanu najja bw'ati so given his experience kati ayogera ebyokulembeza abikola ki has a sense of direction ne baminisita ayina bagamba kati waliwo minisita wa East African Affairs Lukoya Magodi experience gy'alina ku regional integration vast experience ne mu parliament waliyo abasajja baga nti this man standard ayimirira okwogera ku nsonga olea nti amasiga awo gali covered gali covered kakati ng'ojja no mu yokuna fourth estate ng'otandika okwo nabadde njogera ne bannange wano apparently sinatandika mulimu guno mu 2013 mbaluga nti mwe I am the most experienced kati wekagalo gati ugenda baluza gati sokoleka ogambye eti bili 10 kati feno stuli covered mu mbeera eyo ya authority nafu kitono abantu bagudduseemu olw'embeera institutional challenges kati kyenkugambye ne state mu bugenderevu bwa Haji bano nabo olumu bakikolamu bw'anoonya nti bw'embeera ne bahaji omala 6 Masaka bajja kumbuza ebibuuzo byesaagala bajja kumbuza ebintu ebyo abo bagiyita kubeera noze bajja kumbuza byesaagala kati deliberate akireka kibeere bwe kityo nti tubaleke tubamanipulating tetwagala bagezi mubaleke tubamanipulatingira awo kati kiri olumu kibeera deliberate era olaba bwayo n'amateeka tukole kino minisita either bamukyusaawo awo ne bamuleetera omupya nga ate ag'emyaka 2 okuyiga lyemwaba kuzi oli yali agambye eki so the system continues tubayita vicious cycle ya confusion netubeera mu ekyo oli ku radio omuntu eyo omuntu wa bulijjo tukatuumulemu Katonda nnyo tujje ne Mahadi ne Haji ate tufune kuba kubiba masimu